Kyolifa Tewerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Somba Mukama yeebazibwe. Amiina. Somba ekinnuma kugulu kuno. Naye okusooka kwa byonna nsooka okwebaza Mukama. Najja wano ng'ennaku z'omwezi 6 ng'okugulu kuno kwabise wano. Ate otunudde eri. Tunulewa? Nga kwabise wano eno. Nga kwabise awo olaba. Naye bantwala emulaga eri ekiruddu. Badokita ne baŋŋamba obulwadde bukumazeeko bbanga ki ne mbanyonnyola. Ne baŋŋamba ate tukyasobola kuno kugulu tulina kutemako wekitaba kitugenda kukwatako ennyama yonna tukusale no mu bisambi. Okay, turn this side. Kati ne mbagamba nze kaŋŋende ku church. Nsumba bwe najja wane nakusanga mu counseling noŋŋamba genda olaba omukono gwa Mukama. Nsumba bwe natuuka ewaka kati wiiki ndowooza oba 2 n'ekitundu ebbwa eryo eryebale lyayabika emabega ne liggwako. Kati nsigazza gano eno n'obulumi bwagenda kuba mu ddwaliro nagenda ntambulira ku muggo. Kati tokyatambuza miggo? Musumba n'obulumi sikyabulya. Nali mmira empeka Crocs 2 ku makya n'emisana n'ezipainikira kati musumba sikyazimira. Ekintu kino, this thing here, Katonda nga bw'ali omulamu, as God is still living, agenda kunkozesa nkibuze. He's going to use me and it will disappear. Buli muntu omupya yenna jjangu osooka confirming. Every new member come and confirm. Then ennaku ze ŋŋenda omuwa bw'anaakomawo nga kibuze. And the days I'm going to bw'ojja okuba omujulizi wange. You'll become nti Pasaiga musajja wa Katonda. Then you'll say Pasaiga is a man of God. Weetegereze olabe. Just observe and see. Twamwambazza kyambaza bamukwate n'ebifaananyi. Some of you just even get snaps. Kati wo yawa obujulizi abadde atambulira na ku muggo. She used to use her crutches to walk. Nga tatambula bwe yazze wano ne musabira. As she came here, kati atambula nga takutte muggo. She can now walk without a crutch. Ate kyonna kyabadde kivulula. And it was all kati n'ebiwundu byakaze. Now even the wounds have healed. Abalina masimu kwate. People with phones, you can take the snaps. Tell your Ghana. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Use this handkerchief. Kozesa akatambala ako. Soko teke emikono gyo mu bbanga. Just lift your hands up. Njagala mpite eddogo lino. I want to call out this witchcraft lyowabuuka. that you jumped. Liveeyo yonna gye lyekwese. To come out from where it is hidden. Zibiriza amaaso go. Close your eyes. Yatulogame Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Speak it and say, Jesus, why is it Mukama on ddala me? lwaki kiri ku nze? Yogera nnyo. Speak Mukama loud. ddala lwaki kiri ku nze? Genda maaso. Continue. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Continue. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Continue. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Louder than that. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Genda maaso. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Genda maaso. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Genda maaso. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? Genda maaso. Mukama ddala lwaki kiri ku nze? 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 Mukama ddala lwaki kiri ku nze?
Mukama ddala lwaki kiri kunze. 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 Genda. Go. Olunaku lugenda kukya. One day will come. Nkulaga eri ensi yonna. I will show you to the whole world Ng'ekintu kino tekikyaliwo. when this thing is no longer there. Kyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Kyolifa Tewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.